gye buvuddeko waliwo ekibinja ky'abasiraamu abaddukira mu mbuga z'amateeka nga bawakanya ekya Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje okudda mu ofiisi ya Mufti wa Uganda nga bwe kyali kiwulirwa. Tusinzira ku ssemateeka wa Uganda Supreme Council nga baagibaga nti omuntu bw'amala emyaka 7 alina okuwummula. Kyokka wadde kkooti yategeezanga bano bwe baali balina okutuula okukkaanya ennaku tezaayita 2 ng'onazzeemu okulayizibwa ku kifo kino nti olukiiko lw'aba Sheikh lwamutaddemu obwesige okudda mu kifo kino. Balonda Dr. Sheikh Shaban Mubajje okuba Mufti wa Uganda myaka 5 ne munne Sheikh Ali Walisa. Kati waliwo ekibinja ky'abasiraamu abavuddeyo okulaga obutali bumativu ku byagenda mu maaso nga bagamba byonna ebyakolebwa tebyagoberera amateeka ga ssemateeka wa busiraamu. Nti obutali bwenkanya obwabaddewo awatali kirango kyonna kyalangibwa nti Mufti bannanga avaako abasunni bonna abasiraamu baveeyo kubanga abantu bangi nnyo abalina obusobozi obusobola okufuuka Mufti. Ntwala omukisa guno okutegeeza ensi za galufu zonna ne bannayuganda bonna ti Shaban Ramadhan Mubajje takyali Mufti wa Uganda. Okusinziira kw'abakulembeddemu Ali Ndawula Ssekyanzi, ssemateeka alagira omuntu yenna abeera mu ntebe ya Mufti talina kusukka myaka 7. Mufti ebbanga bwe lituuka erya 12 Maachi ng'emyaka ye giweze 7 yalina okuva mu ofiisi eyo etuulwemu First Deputy Mufti. Kati bakunze abasiraamu okubeegattako mu kwekalakaasa okw'emirembe okwolekera Paalamenti nga bawakanya ebyakoleddwa ku kitebe ky'obusiraamu ekya Old Kampala. Okutambula kwe tugenda okutambula tekuliimu violence, tekuliimu kuvuma, tekuliimu kutyoboola, naye twagala tugende mu Paalamenti kubanga tulina ensonga ezino ez'omuggundu. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council agamba byonna ebyakoleddwa okulayiza Mubajje byali mu mateeka nga beesigama ku ssemateeka waabwe. Byonna byakolebwa mu mateeka nga tusinziira mu ssemateeka waffe ono owa Uganda Muslim Supreme Council nga olukiiko olwalonda mukadde waffe ye Majlis al Ulama olukiiko lw'abamanyi ziwalabudde abasiraamu abagenda okwetaba mu nteekateeka eno. abo bagenda bakunga abasiraamu nga basinziira ku muzikiti gw'Ewandegeya nti bagende batwale okwemulugunya kwabwe eri Speaker wa Parliament n'ebifaanana bwe bityo twagala tubategeeze nti si bituufu kubanga nakyo kimenya ssemateeka wa Uganda Muslim Supreme Council. Wabula tekimanyiddwa obanga kino abasiraamu kibategese okukola kinaayamba okuggusa ensonga zaabwe. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.